Kaso yingizaamu ebyaki ebya sitaani ebyo byokutandika okukwana ate nga gyokwanidde ogenze ku best hotel ogenze mu kasino ogenze awabeera bamala sikulimba nekati omuntu bwatakwaneko omusumba abasumba batakwaneko kubanga yali talina mukazi abaali bayiibwako amafuta Bujingo yali yayiibwako amafuta naye kati takyagalina bw'aba akyagalina lwaki abantu batuuka okufiira mu kyaki bw'abanga akyagalina nga ddala bano abantu bano beyita abantu ba Mukama Katonda lwaki balina ba bodyguard nga babakuumisa mundu mwebuuzeeko ebintu ebimu bannange tewali musumba waawana atalina either pistol nga agirina oba abasajja ba SFC nga be bamukuuma oba abasirikale bonna njagala kubuulira kino ekintu leero kiteeke mu bwongo bonna boolaba nti babatambulirako nti ono ali mabega bwe ono ali kukola ki ono amuzimbira akasima akola biki bonna babeera basajja bali trained. Kale tukwaniriza nnyo gwe n'atulaba kwe tulinze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ndi wano ne mama Pentagon tuzze tuwayemuko ku mboozi kwebyo ebigezezaako okutambula mu ggwanga Uganda. Mama Pentagon nga bulijjo akanyiriro keeko tatagwa bbeeyi era njagala okwebaza omusajja amutaddemu omulimu ogw'amaanyi ennyo okubanga alabika bulungi nnyo nga bw'omulaba buli kadde abeera anyirira waliwo omukyala tasobola kwetekamu ssente n'anyirira era omukyala nga ssente yaziteekamu oba omulaba mwekubako enjawulo kizibu nnyo omukazi okwerabirira ku ssente ze n'abeera ng'alabika bulungi omukazi nga yamanyirira okulabika obulungi ssebo wakiri afiisaako ezigula lisisitiiki kale tukwaniriza ogamba otya Pacho ndi bulungi ogamba otya gyebali kale nawe bitambula biti eyo tebibadde bibi nnyo tukwasaganya Mukama yeebale amin weebale kulabika bulungi amin ekikono kigezze alhamdulillah era munnange Mungu tankoze bubi era takoze bubi munnange mwebaze naye ng'omwebaza nnyo kirungi nnyo bagamba etasiima ebulaagibwa kati wobanga osiima era ajja kwongerako amina Pacho tutandikirewe wiiki eno lwali yali overnight olwokutaano oluwedde ajjukira Salt TV oba Salt Media ewezezza emyaka 10 bukyanga etandikawo ekyo tukimwebaliza Mukama okuba nti nno esobodde okubanga etambula ate nga ndowooza mu radio z'abalokole yebadde kyasitandinza okuba nga eri waggulu radio z'abalokole zonna bukyanga etandika ebadde ekola bulungi nnyo waggulu muki okuba nti ng'esinga zonna ez'abalokole ovudde ku ky'okugigeejinga okusinzira ku bibalo kubibalo bya bagita batya wafuuse gundi bana abaani ye babayita baani nze okubalina bamu bya radio sikyabijjukira simanya abakyabo abarankinga barankinga nti kati sawa zino Salt Media yekyali waggulu ekyazikubisiza zonna akaga ate ngaera ndowooza kirabika nga kituufu gwe bakugambye nti buli yawangulanga Palm Award nti yalingayo yagiwangudde bagambye ddi buli yalinga Palm Award yaliyanga giwangudde abaana okivuga okizaawa no ngezaako okugamba nti omanyi lwaki zayimirira neza awards ezaali zigendanga mu maaso si buli yafunanga gundi eyo nti yalinga awangudde award okitegeera yeah so ne katusuubire munnange wekibanga kyekyo then good well and good Mukama nga tumwebaza so kakati ku lunaku olwokutaano nga bagenda okujaguza ku lunaku lwa Sande naye ekiro ekikeesa olwokutaano za lunaku lwa mukaaga essaawa zaali 9 ez'ekiro ne bakizuula nti nno omu ku ndiga oba omukyala abadde asabire nnyo mu kyaki ya pasita ku Canaan abakizuula nti nno mu katebe we yali atudde yali yamaze dda okufa era ekyo bakizuula ku ssaawa 9 ez'ekiro kakati kyaki yo bwe yakizuula ne bakola enteekateeka omukyala ne bamugyawo ne bamutwala mu mochale kusinza kuba family nga bwe bannyonnyola omukyala ne bamutwala mu mochale kati enkeera ne bagenda ne basindika wa kyaki n'abikira family ne bagamba nti n'omuntu wammwe essaazo ne wetwogerera ali mu mochale mbu bagenda misana sanga musanvu awo era ndowooza mu budde obwo bwe buti kati aba family bo ne bagamba nti omuntu n'afa mwe ne mumukwata mutereevu ne mumutwala mu mochale nga temusoose tubikira temutemeza kuba byakwerinda because ab'ebyokwerinda singa omuntu aba afudde nga siga nti oba abadde mulwadde be balina okujja bamugjewo bagende bakole postmortem
balabe ekiddakaawo nega nti kyaki ate mwe mwajjawo omufu ne mumutwala mu mokyale temwakoma okwo nga temunaba na kutubikira ate ne mutubikira nga n'obudde bugenze ate era mbu mu kubabikira n'okukola byonna we baakoma tewali buyambi bwabaweebwayo yadde okusaasirwa kuba omufu yaziikiddwa olunaku lwajjo kale nga waliwo okwemulugunya kyokka nga ate bwe tuba tujjukira emboozi tuze tukula emabega eyo olina bwino gwe wayogerako mu mboozi ezaayita olw'okuba nti obudde butambudde nnyo emboozi twagikola dda si naye nga tulina bwino gwe wampa noŋŋamba nti jofule mukyakyawo tandikira awo nkwaniriza nnyo webale kubanga otulaba yonna gy'osinzira okutulaba nze Pacho era nga ndi wano ne Geoffrey tugenda kubanga tuwaayamu nga tunyumyamukko ebikwatagana ku ggwanga lyaffe ndi mukyala munnankyukakyuka yonna gy'osinzira okutulaba njagala nkyukakyuka people power my power ayinza okuba siwa my power kikyusa people power my power people power our power naye nkwebaza nnyo nateera okundeeta okwogerako ku nsonga ezimu eziruma abantu oba ezigenda mu maaso mu ggwanga naye nga zibakosa. One thing Geoffrey njagala tuddeyokko emabega nti amasasi agateeberezebwa okuba amasasi kuba tetufunanga ku report tetujja njaka nyongereko kane mbu nga bannamawulire abatendeke oba munnamawulire omutendeke you suppose it is alleged that kigambibwa mbu kale amasasi ge bagamba mbu gaabakubwa ng'alina Richard mu mmotoka kiki eyakolawo gwe olaba avugako emmotoka nga agamba nti kangitwale ku poliisi oba kaninde poliisi ejje erabe buli nga crime of scene bwetera okubeera ti bannange kino kibaddewo ti nammwe ababaddewo mugira mulindako okgenda mutunnyonnyolemukko ekibaddewo nti as a church leader oba the lead pastor yali badde agamba because nkimanya amawulire ago yagafuna gakutuuseeko yes ku 9 mukyasaba 10 muyinza kirealizing aga 11 naye what is the first step you take to inform the police ekuli okumpi nibagamba naye omuntu wange yabadde azze kusaba naye uno tumusanze akalidde muki mukatebe where do you get the audacity to pick that person, get even an ambulance? I don't know whether it was an ambulance, but according to the stories I hear, it is an ambulance. No mukwata, no mutwala, no mudamping mulago. And worst of it all, maybe chotanaba kutegeera, is these people dumped omulambo ogweri. And when these people came for their mulambo, they found it even naked. Lwaki gwabadde nga mwerere bagwambudde ngoye zaalazeewa. Question is osobola okuga yazeba oba ki kubanga kigambibwa mbu yasangiddwa nga amaze okufa mu ntebe engoye zamwambuddwako zaalazeewa ye lwaki bamwambudde lwaki bamusanzeeyo nga mwerere. Even you go ahead as affording sente z'okusasula okutwala omulambo guno, the first thing tutambula n'ensawo zaffe zino nti ekintu kyonna we kibaawo osooka n'ogikwata n'onoonya national ID oba contact yo noba essimu kubanga mbaira n'essimu n'okubira the last dial number oba enamba yonna n'obuuza nti ono omuntu omumanyi nti ye nti munnange tuli wano naffe bitusobedde as a concerned citizen omunnayuganda yenna kati nkimugjeemu ekyokubeera omusumba just ndi kutunuza in a way that this is a person tuwabaddewo ekibaddewo ne mukubira family ne mugamba naye kati tukoze kya musoke mwangwe mujje wano lwaki okwata omulambo ogwo n'ogutwala mu ddwaliro nga family tonnagitegeeza lwaki enkeera ku ssaawa 7 lwe mutuma omuntu yalibadde ye nga ye even asituka oba mukyala we oba n'abakulu nga 3 mu kyaki ne bagenda ne banoonya family eyo ne babagamba bannange munaatusonyiwa omuntu wamu yabadde azze ku church but ABCD has happened and this is what is there. Can you people come here and join us together tukole tutya? What is the way forward kati tukole tutya? Otegeera naye nze bannayuganda nze mbeewuunya. So those are all things ebireta questioning in churches eze Uganda. Ebiteekawo akabuuza kaakati gwe ogenze n'oyogera ku kino nti no yakuta omuntu n'amutwalayo simanyi n'amukola ki. It is the same thing which happened to Richard. Ye yagamba baba kuba amasasi
amasasi gwe bakuba jufrenze mu myaka gye nvugidde I think it was over like 15 years lumu lwokka lwe nakola kabenje and that kabenje sinze nakakola I didn't even realize how it came naye nawulira nga ntidde nga nkankana era abantu ne bagamba nedda vaamu otegeera owa bodaboda yajja nampita mu maaso ng'ate mu maaso gange waliyo taxi naye ffenna etulaga nti tuli ku highway tugenda wa mu kibuga neesiba omulundi gumu kubeera by'omusaabaze jjukira noona ndi mu maaso n'agenda n'akuba taxi nange nenzija ne mmugattako kuli naye nawulira nga ntidde kubanga it wasn't ekifo kati we namugattako kuli ate ekifo ky'okuggyako okugulu ku muliro okimanyi nti nayongezamu muliro olw'okutya kati oŋŋamba otya nti gwe Bujingo nti babalumbye babadde bagenda kubatta gwe n'osigaza amaanyi agadda ku steering n'ovuga nze satta ate saakosa muntu nti oba kati amenyese oba ki naye okutya kuli okitegeera nti nalemererwa n'okuggyako okugulu ku break ku muliro mutwale eri nange ndi wa Mukama ensonga lwaki olaba nkyali mulamu era nkyassa kuba Mukama njagala ffenna tuli bitonde bya Mukama naye waliwo abo Mukama bye yayiwako amafuta abasukkulumye abaali bayiibwako amafuta Bujingo yali yayiibwako amafuta naye kati takyagalina bw'aba akyagalina lwaki abantu batuuka okufiira mu kyaki bw'abanga akyagalina nga ddala bano abantu bano beeyita abantu ba Mukama Katonda lwaki balina ba bodyguard nga babakuumisa mmundu mwebuuzeeko ebintu ebimu bannange lwaki babeera ne ba bodyguard nga babakuumisa mmundu awo oba okyayina Katonda kubanga ne Katonda Bayibuli yennyini egamba nti nno Katonda bw'atakuuma kibuga naawe omukuumi okola ki otawaanira bwereere so kakati oŋŋamba otya teri musumba wa wano nkiddamu tewali musumba wa wano atalina either pisto nga agirina oba abasajja ba SFC nga be bamukuuma oba abasirikale bonna njagala kubuulira kino ekintu leero kiteeke mu bwongo bonna boolaba nti babatambulirako nti ono ali mabega bwe ono ali kukola ki ono amuzimbira akasima akola biki bonna babeera basajja bali trained lwaki bwe baba basajja ba Katonda babeera n'abasirikale abo kitegeeza they are doing fake things ate nga ne gavumenti ekimanyi nti si basumba batuukiridde baliwo okukama bukami ssente mu bantu and they maybe bayinza okubanga basupporting even some of these campaigns eza mwami Museveni kyova olaba nga naye bakola ki abantu tebalina kye babakola Bujingo abbidde abantu ebbanga lya myaka emeka abantu bawo kiweebwayo nga abasaba ssente z'okuzimba yali agizimba esawa yonna esawa n'omusingi gusituka ate namwe muleke kusiriwaza nze naye abantu abasabira ku kyaki eyo simanyi nze oba babaaki naye oba kati bino kabitandika okubeerawo balyoke balabe nti ddala waliwo ekitali kituufu eyo emmanga okitegeera kubanga bwe batyo kyaki za Mukama bwe zaatandika ate tebiri wano wokka bijja kutandika mpolampola nga muwulira ono amoggose yagudde oli abadde agenda mu kiyigo naye n'agwa wale ono yabadde akola ki so bannayuganda yali badde nga kasi oyingizaamu ebyaki ebya sitaani ebyo ebyokutandika okukwana ate nga gy'okwanidde ogenze ku best hotel ogenze mu kasino ogenze awabeera bamala sikulimba naye kati omuntu bw'atakwaneko abasumba batakwaneko kubanga yali talina mukazi anti waliwo ke bagamba nti n'omusumba naye muntu aba n'obulamu naye gwe omuntu era mu loogi gy'ogenda n'okwanira oba mu kasino oba mu mabaala ng'omusumba nedda naawe ng'omusumba kakati njawulo ki eriwo njawulo ki njawulo ki nedda mbuuza njawulo ki kakati otuleetera omuntu eyalimu era akyalimu manyi gino emizimu tekigenderawo olunaku lumu kati oli yalimu akyalimu obuzimu obusino kubanga eri kasino kati bubeera busino obuzimu so kati bukyamulimu buli obusino buli obuzimu buli obwekasino kati tosobola kuŋŋamba nti eyo gundi ejja kubeera perfect eyo kyaki nti oba kyo kitegeera tojja kuŋŋamba nti ebintu bijja kubanga bitambula bulungi let me tell you abantu bavudde wano lwakwagala maanyi lwakwagala abantu bangi numbers jukira ennaku zino ne bobeera ku social media ndoozi olaba abasinga obungi ennaku zino ne ku ma TV bantu baweereddwa mirimu lwa numbers bw'alina big following alina biki naye nga mu mutwe buugi bwereere talina byagenda gamba bantu
nebawoza ayina big numbers ayina following. What is following? Ng'omuntu talina magezi okitegeera. What is following ng'oli byakola tebijja. Nfuna bulungi. So abantu bavudde mu katusavinga Katonda owaddala. Bantu batambudde bagenze mu mawanga nga Nigeria, bagenze mu mawanga wange bakoze ebintu okujja lwakuba yayagala kuproving nti w'amaanyi. Kati ebintu bino bituuka ekiseera ne bitandika okwesalira. Oba bituuka ekiseera ne bitandika gwe okukusaba. Kakati gwe for example soko tunuye Bujingo wejjo mugerageranye ne Bujingo wakati. Owulira enjiri eyedde owulire n'enjiri yakati. Enjiri yaabwe kati Bible bagivaako babagisuula wasimanyi. Soko oddeyo gwe mabega oba wali wamuwulirizangako. Nga ne bw'oba oyise mu maduuka g'Abasiraamu osanga bamuteeseeko. Bateze n'omukatuli kyali mukulya kwegamba nga yenjiri ekuzaamu amaanyi ekuwa essuubi ekola bikyo kyegeera. Naye kati bali ku Bobi Wine bavumooli bali kuki nawe waliwo yabuuzaawo n'abuuza nti kati omufere wammwe kakati amagulu gaawona okugulu kwawona ng'abuuza okugulu kwa Bobi Wine. So anti olaba ebintu ng'ebyo nti ye afubye nnyo okulaga nti ayawula mu bantu. So nga church zino ziraba oyina okubeera very critical when you naddala ng'oli mu maaso wali otubuulira ekigambo. Kubanga nja kujjamu mulimu abadippi mulimu abatalonda ba independent oba oli awo kale yabayita ba independent nga ye talina side. Mulimu wa NRM mulimu wa DP mulimu wa jema baani bonna NUP buli omu yazze kuki kufuna kufuna kigambo kiva eri Mukama Katonda. Naye it is upon you who is there okubanga otuwa ekintu tuveewo ng'oli agamba bannange omusumba abuulidde wali baddekaawo ne babuulira mu kyaki novango ga kyekyo oba leero omusomesa n'asomesa nnyo noga naye leero omusomesa mmutegeera. Okitegeera. So tomanya muntu ki gw'oli naye awo ojja kwogera nonsense ojja kwogera gw'olowooze olina sayidi gy'osanyisa kyoyagala okuŋŋamba buli asabire wa Bujingo wa NRM. Tekisoboka. Teriyo ba NUP. Teriyo ba jema. Teriyo muntu ng'ayagala FDC. Naye gw'olowooza awulira atya muli nga gw'oli ku mukulembeze we wadde oli musumba wesiganye. Ng'oli ku mukulembeze we ye omuntu gw'alabamu essuubi agenda omutwala ku ddaala eriddako nga gw'omujolonga. Wadde takikugambye wali oba tajja kutuukirira kubanga ye akutya nti oli musajja wa Katonda. Naye muli olowooza abakyasigaza respect yo. Omukimanyi nti waliyo abamu kati baasigaza okugenda Kanani eyo kuba bagamba ngenda kuswala mu bantu. Ngenda kuswala mu baneiba badde bamanyi nti eno ye kyaki yange nsaba nnyo nti julu lyedda. Nga buli muntu wataleekanya radio ye bamanye nti asabira wa Bujingo. Ndooza nga ekukyala abantu tebakola kyo kitegeera. So kati abantu balina okuswala okwo nti banandaba batya nga sikyagenda wa Bujingo. Banandaba nga sikyateekako TV oba radio ye kulankyawa. Banandaba kati balinamu kali kabanandaba batya naye nga mu mutima ayina ennaku talina waakulaga. Ti bulijjo bandabanga wano kati ate we banandabe waapoososerwa dda bigenda kubeera bikangumire wano naye nga bambi aliwo lwa nnaku. Nze bwe ndowooza kati abasigala e Kanani tibaliwo lwa nnaku. But I don't think it's what. So nze to me bwe nga tuzzeeyo ku kintu kiri ekyono omuntu eyafudde. I'm not trying to incite violence. Naye nze ngamba if that was my relative one I would take it. Nze naalikoze bananga I don't know how to call it. Naye naalikoze it is not I don't want to call it katemba. Kuba naalikutta omulambo ogwo nengukwata nze nentambuza n'ebigere nenguzzaayo naba no Geoffrey nemwe Geoffrey. Waliguzizaayo ku kyaki. Geoffrey naaliguzizaayo ku kyaki nendabanga bagenda ogwokyo oba bagukole kyonna kye baagala. Mumbuulire how this person died. Abasirikale baali kukutte. Geoffrey nemunkwata watiri kale mugankube nange enfe batuziike babiri noono. But there is no way you can kukwata muntu wange n'ogenda n'omusuula eri n'omulekayo n'otuma muntu to come and tell me nti omuntu afudde without even anything showing nti omuntu wange afudde nti oba biki lwaki mwamukute ne musooka omutwala mu ddwaliro without telling me already amaze okufa mwali badde mutugamba nti twabadde tugezaako murashinga yafiiridde mu kubo naye wano bamugye mu katebe ng'akoze eki ng'amaze okufa. Why don't you call us? Mwabadde muhidinga ki? What are you trying? Mugezaako tulaga ki? Geoffrey naali kutta omulambo ogwo ate naali badde nkutambuza na bwerere nga we gwabadde.
ne Geoffrey temufunangako bantu balala mwe mbabuulire kati tulina kwekyawa ebintu ebimu tubikole nga biviira ddala ku ntobo y'omutima bakukwate nga mwerere bagende bababuuze lwaki omulambo gwaffe guli mutegu wamadde teguli mwerere yazze wano mwe mwamugidde mu katebe yabadde nga tayambadde mumukoze eki what happened we muŋŋaana okuyingira nja kubeera era nkole fracas tulabe mumujja temusobola namujjawo bannange mukama yali nsonyi ye nabiki naye naali badde ng'omuntu oyo omufu bannange agenda okuvaawo awo nga nammwe mukifiirinze kuba Geoffrey wabeera muntu woddala butuufu gwe n'otwala omuntu wa munno omala mumutwala n'omusuula eyo n'otuma enkeera saawa wazze mwagalirako nti genda ogambe gundi omuntu wabafudde no one has come even okukakkanyako like family kyabeere nabo okulaga nti sorry this and this happened naye musumba tasobodde kubaawo maybe this is a token gyakoze eki ate mu mbeera ng'eyo gwe nga lead pastor yali badde ng'afuba nnyo n'okulaba nti yabeera mu kintu kino okulaga mbu he's innocent or what naye he's not minding ndoza walabye ne ku Sunday yasabisiza I think okitegeera naye nga bali eri bakaaba there's nothing no help no nothing ate nga muntu kyali muganye service kugenda mu maaso kusaba ati tekyali muganye genda mu maaso naye yali gambye did he even utter anything about that person who died on Sunday sabi ulinde nako ayogerwako have they even shown any sorry to show to the family banange we are grieving with you omuntu abadde amaze ebbanga eryo lyonna ng'ali mu kyaki yammwe ne bw'abanga abadde tamaze mu bbanga ddene naye the fact that erinnya lya kyaki yammwe egenda kukola ki naye ebintu bino abasumba batugamba because bw'olaba nti omuntu ogula ekifo wasabirwa kati kampe ekyokulabirako kya Kananirandi nti abantu be basonda ssente ne bagula ettaka eryo era mu baagula ettaka eryo n'omukyalo ate okuba yalimu kubanga bagamba kigambibwa mbo yava naye okuva ku buki ku Baati Valley yes ate bagamba nti buli muntu yenna alina abasabira mu kyaki eyo nga yatadde mu 10 kyonna oba ku nsonga yonna abamu ne sheya nange ninamu nawe olina mu sheya ogambye abamu ne shares nange nateekanga yekiriza nange ninayo shares nawe olinayo sheya kakati mu kubako ne sheya kati abantu abamu bagamba nti no kati oyo baba nga abadde aluddemu nga alinamu ne sheya ye etamanyirwa ti muwendo bweguti lwaki abati yafiiriddwako yadde n'okuwaayo kiri kyogambye ekyokubusaasizi nti baluwa bannange esaasira yineze okuva ku kyaki yaffe gye tusabira era tusindise n'omuntu wuuno ajja abeerewo ku lwa kyaki okitegeera kale gamba nti kitegeeza nti ebiseera ebisinga abasumba bagamba endiga nti mutusonde radio yammwe kyaki yammwe TV yammwe tibabeera balimba era balimba tekiba kituufu kati ahabu kyabagisondera TV yaabwe radio yaabwe abafa oba ebirango byebatwalayo tebasasula sente yebasasula oba kale yasonda sente n'aziwaayo nti bazimbe oba ki bw'atwalayo obulango tebamusasuza abusasula kaakati bano abasumba balime bazanyirako kiringa amawulire ge nalabye omusumba yabadde nga afeera bano simanyi abazungu abaana bambi bano mwe mmalamu n'abantu emitima egiyamba bamuwa ssente agula ettaka eno yagenda eyo basaiza amatugo obawa n'agula ettaka waya miliyoni nga oba 14 n'abagamba banaye temuwandiikako senne bali n'abagamba miliyoni 3 kyaki emulemi okuzimba yateekawo bibaawo ng'ebyedda nga bw'obiraba naye ewakaawe walibwe wati walinga muntu ayina ne business ayina na byo kitegeera so you people mmwe mumazeemu n'abantu omutima gw'okuyamba mmwe mumazeemu abantu omutima ogwagala mumuli kubajja ku Katonda kati nze okimanyi nti senga nali mulokole nali badde embeera ewange nenjogera ne Mukama Katonda kuba ne bwenjogera naye nga ndi wange obanga ntambula mpulira akuwulira yes kitegeera tinali badde wemba njagala okusinza music ennyimba ezisinza weeziri nenteekako nenfuna obudde bwange dakika zange oyo mutukuvu jangu yes nenteekaawo nensinza nenjogerayo ebigambo byange nemmaliriza nenkola emirimu gyange nemmanya nti okusaba Sunday okoze eki ewedde naye abantu kati omuntu agenda oba kwegamba omuntu akola atya kuba bano abantu olaba akatambi ka Pastor Mondo nze namwebaza nnyo okuvaayo okwenlighting abantu naye kati era abakanani bakirabanga ne Pastor Mondo naye yakola bubi Pastor Mondo ate yakola bubi kogerya musumba waffe kati nze nkubuulire kati kankubuulire okimanyi nti ffe twabeerangaawo naye kino nkyogera nga sitya ggwe nga ntya Mukama Katonda
prayer requests z'abantu. In fact juzi nalaba week yewedde oba gundi yabadde ku firimu ki firimu yabadde wa KSTV manyi njigoberera nnyo njagala nnyo firimu za Yesu ezo kati nga waliwo omusumba nga ye abantu baleeta ebintu na biki ajjamu ebiweebwayo nga ndi naye bazungu be bagizanyi prayer requests z'abantu nga azisuula kati it is the same thing bantu baleetanga eno fe meka ze bayokya wali ze bayokyanga wali omukwaba bajjangamu ebiweebwayo mu baasa prayer request ezirimu ssente si wali omukwaba abakola kyolusi nga bakuyita twalayo kino ekisero wali naye ng'ogenda okukeberamu nga prayer request z'abantu nga bazisabidde ddi ebintu babbiini babibagambini yabibagamba nga mwali mulowooza nga byali abaye maze zisabira nga zatuse wa mukama bagitwale bwokye tosobola kungamba twawadde ne overnight jjo olwokutaano leero olw'omukaaga oba kale ku Mande oba olw'omukaaga oba kale oba yabadde oba independence biki nga yabaddewo jjo leero saawa 2 omaze ozisabira kati kankubule kiri kyalinga bwe kiti balinanga we bateekanga $, simanyi eze baziyita biki paundi ez'Obuwarabu eza Kenya eza Rwanda nga bazaawula wali $, wano kyokyegera so prayer request yo bayazidde nga basooka ne bajjamu ssente naye kati prayer request tujagaza ki mukama ajja kuwa kasita oleese ssente mu kyaki mukama n'alabirayo kyoyagala nga teziteekebwako mikono kuzisabira nti bannange ono banabalese zirandi nezijukiza ebyali wali nenseka ninga kitegeeza bana basumba bonna bemanyi tebasabira prayer request z'abantu okitegeera so kati ombuziza ne wembadde kati kyabijjukira wembadde naye nga kyegezaako nga kasita mu prayer request kasente kagibwamu kakaba kateereddwamu mwabawandise request zammwe mwe mumanyi nga ziddaali kasasiro okumpi ne tooyi walinga kasasiro nga zookibwa okitegeera so kakati this is happening nti Mondo yavayo n'alabula abantu musumba Mondo nedda teyalimba kuba tosobola kugamba nti ndabayo nonna ate nze Mondo nze musumba Mondo mwagala kubanga ye ne bwakola afere obanga waba yabikolanga kyaki ye yalinga wali gundi bayitawe wate twagenayo mutundwe pati ya mutundwe yes I think so wagulwe wali walayika bulungi munda eye kubanza juga tulina ka university ketwayitakawo nga tugenda naye nga yolaba nti abantu be tebali mu nfuufu nga kale ye ne bwaziryo abantu be they are satisfied enkuba tebakuba we bajja bapakinga bulungi papers weziri ne n'omukulu era agenda kuzimba era tayakuzimba kantu n'ogamba abantu tyogenda bazimbira you're sleeping in a bungalow nga gye nkugambye nti oli omusajja yakwatiddwa ku mawulire eyo y'amaanyi ng'alina amaka g'amaanyi gasinga ne kyaki kyokka nga abazungu baweereza ssente nti azimbe ennyumba ya mukama akola omulimu gwa mukama naye ye omukulu talina ssente zajja mu bazungu wadde kati abazungu be baffe wano abazungu bebe kati ajje mu bazungu ssente agenda kwogera nabo olulimi ki muzungu naawe agenda kwogera nabo olulimi ki nedda si walana mu bazungu atandikire teyasome wakayiwa certificate gye bakwata university bagiggala ezo empapula zonna bazikansolinga bakola emyaka egyo tobijjukira nabiwulira naye yasoma kwa babisazaamu nga yavaayo ayizi kyayizi ani yarugira wona okitegeera so kati agende mu bazungu akoleyo ki do you have miracles that you're going to perform bazungu eyo zibasike zibaleeta eno nalaba boogerawo nti bagende South Africa olwo bagenda baali bagenze kunoonya luzaalo mwana ye yabatwalayo nga baagala kola mane ndagamba insemination simanyi animal insemination naye okimanyi nti ali lubuto waraji ate wakanaki gutomulabe engoye zayambala ennaku zino nti ne bwe luba lunene nnyo bwe tulabazibadde ennaku zino maama gwe tennalaba nti nno bino ebigundi bye batunda kati mu firimu z'Abanigeria byayingidde Uganda kati ate leero wekituuka ku mmwe abaagala nnyo akimuwedde kati abaana bakoledde ddala akantu nga ne bookwatako booti ogamba yonooli original naye ng'ate si ki kati nga batutuuka mu kisenge nga lyeyambulamu balina sirikooni kali nga sikiini yennyini okambalira kuli n'abeera kuli kati byebyo ne Uganda byazze eby'embuto waliwo ak'omwezi gumu ak'emyezi ebiri different myezi kyogamba olubuto oluyinza okuba nga ng'ayambala kambali
ayinza okuba nga ayambala kambala emirundi emikanga atugamba nti ali luuto olaba ogenda ne South Africa nekigaana mbu bagenda South Africa eyo bali babasizza ssente nga babasizza ssente nga bazaba naye ne bazigaana ezaki nga abantu babose ne musumba bali tusanze okubalaba baweyo milioni 5 yali agenda okubawa ssente era yali nannyini kasino yeeri ndoza nga ayagala kusigaza ono akole mu kasino kasa yawulira nti ayinaki ayi gwe owakanaki tewawulira ku oyo yalina kasino nga naye yaba miiti oba naye yamala n'afuuka musumba yali amuwa ssente kusigala kukolerayo ebyo byalimba nti no bali bamuwa ssente mbwave ku Bujingo alimba bali bamugula eri asigaleyo kuba bamugamba oli nti ono experience ayina nnyingi mu kasino ate kati nkomyewo bebono beyogereka bagamba bali bagala omuwa ssente oba balala oyo y'omu ku bo mbunga amugamba munnaye nkuwa zino ssente sigala wano okole sigala wano oyo muveeko naye yali amuleka mu kasino naye ng'ono ekintu kye yakibala dda enyumba ajeetaaga business ajeetaaga byonna buli kimu kidde mu mannya ge n'alaba buli obusene nga bujja kuba butono akanzira eno nagana bilioni meka 3 nabula bannaye wala gyali mu Uganda bilioni 3 naye omukyalo oyo mugume ebyensite bimumalaamu yatemaze ali nakiraba ebyensite bimumalaamu omuntu oganire bilioni 3 weba tebimumalaamu lwaki akwata nga tokwataako na ku bukadde 6 nogane bilioni 3 chala mugumu nnyo kuba kubeera mugumu obeera oyina kyekintu kyoyagala okuggusa okitegeera kaakati bw'obeera ng'ozannya firimu tosobola giviiramu wakati mu kkubo olina ogizannya paka weggwerako batugambe nti munnange ne gundi nasembayo kaggala tukwatagane mu kalalo oba biki episode endala webeerayo kati alina ozannya firimu yeeyawa neya Jezeberi agimalize bulungi nnyo nga Bujingo buli kimu awedde bulungi nnyo manyi sitaani yajja kuzikiriza kutta na kwonoona buli kimu nti wanaamulekera wanaamuviirako nga ndooza Bujingo akwata engoye mu kaveera ka green nga adda wa mukyala we Teddy yajja kufumba era kibakikwasaganyizza bulungi gotolaba akanyiriro n'endabika yonna yonna nga malida omusamwami alabika bulungi mukyala alabika bulungi bwogerageranya Bujingo owa Teddy n'omugeraganya ne Bujingo w'amakula olabanga banogo omusajja ali musiifu ng'emirembe gyamugwako anti era ne ssente tezaaliwo ezaaliwo zezaaliwo kati tosobola kuŋŋamba ojja kubeera ng'oli mutembeeyi otembeeya peti ne steel wire ne ddongolo titujja kubeera ne ssente zezimu olabike bulungi nnyo nga kati bw'oziyina z'ofunye ez'obwerere mu bantu jjukira that time ng'atembeeya peti ddongolo steel wire oba na biki ebirala anti nze nkubuulira teeka ennyini yabyogera tiyatundanga peti naye oba nange ebiseera ebyo nali luddawo okugula ku peti okitegeera so tojja kuŋŋamba nti yoyo era alina kulabika ng'owakati okitegeera abaana baalingawo ate nga bo nga famire it was a priority nti abaana baabwe kyeki priority kyova olaba nti abaana baabwe okujjako Doreen ndooza ye teyayagala okugenda essomero ebweru naye nga ndooza bonna ekirooto kyabwe nga omwami n'omukyala nga famire yali abaana baabwe bonna okusomera wa ebweru okitegeera ti Doreen wadde teyagenda mu ssomero liri eri ebweru naye era she got the best here how many people take children to Buddo okujjako betumanya abanene okitegeera so she's a Buddonian and she has gone to very good school ne courses zakoze naye mukulu yamusasuliranga ye Buddo anti kyeŋŋamba nti bameka abasasuddeyo nti olaba omuntu bambi tebaayina kati nga bafuba nnyo okulaba nti wadde bambi tebalina tebalye bulungi tebayambale bulungi naye abaana baabwe bafune ki eyo ye tageti y'omuzadde yenna oba omuntu ayagaliza omwana wo okubeera obulungi ebiro by'omu maaso okitegeera tikale kandye bubi naye tumoro omwana wange ng'afuuse omuntu ow'amaanyi ajja kukola ki ajja kungulira kyonna kye njagala okulya oba okulya obulungi kuli oba okukola biki byonna okitegedde bulungi so tuwerekereza bingi for the good of our children so that was the dream of the family nti enkya katukole ki katulye bubi katubeere bubi naye enkya tukole ki kyova olaba nti bino byonna ebyabeerawo ng'abaana nabo kyabakosa nnyo ba ne kibaluma nga balaba dreams zaabwe kati zigenda kukola ki
oba oli awo nti kyebaali nawo batudde ndoza nga bagamba wemmala okusoma daddi mukolere kino maama mukolere kino taata mukolere ki okitegeera kyova olaba nti Doreen bwe yafuna omulimu nga alina n'akamotoka taata n'agula akamotoka n'akamuwa akabbuluko olaba baka spasiyo rawumu kavuga ke yalinga avuga era bambi bwe yafuna omulimu gwe ogwasooka that girl first worked for NTV nga taata tannagulawo wano TV yali akola yali ku intern yali akola and she was getting good money kati I think sente ze wezaawera she bought herself a car a better car n'agamba eno kanjiweeyo ekola emirimu gya Mukama ku church naye maama ogiteekayo nti ekola emirimu gya Mukama owakasino ye yasooka ogibuukira eno yange ate kati owakana ki eyo emmotoka yali evugwanga oyo wakasino dayira mukatonda mu ggulu gwe buuza buli mwana yaliyo nedda si buli mwana kale buli yalabako emmotoka eyo edda yali evugwanga ani makula si yagiringamu oyo gundi nga neeyo mubasawo wawwa gye bagendanga akamotoka ako nga bakalaba nnyo emboozi twagikola nako nenkugamba ababooda b'oku stage nga baga emmotoka tugiraba nnyo walinga ewa musawo gundi ku lw'emityana nga bagiraba gye kuwa omusawo naye nababodaboda maye babodaboda baba n'ebibuuzo oluusi nga si bituufu naye gwe leero ne bagirabawo n'olulala ne bagirabawo n'olulala ne bagirabawo ng'ate we bagiraba mumaka gwe bagiraba bamanyi bali basamize ate gwe gwazze bamanyi oli mulokole nnyo kati kyeki bakikututteyo ageze babulira njiri bakyuke amina muna oshege so in other words nze ngamba abantu bano siso agamba nti bafuna obwenkanye kuba tebagenda bufuna kuba ne Richard tannabufuna ne family ye tennabufuna kyemmanyi ebya Richard nalaba mukulu awo nga akaka polisi ng'agigamba polisi munkasa bulinyo mulete mufulumya alipoota munoonyeze ku bantu kyabali bankubya amasasi abantu bagala akimanyi message yava above negamba ebyo mubireke temuddamu nabbinoonyereza kunaffe tulina mikwano gyaffe batuwa those information ebintu ebyo nga banene mupolisi nagamba munnange batugamba bino tubireke okitegeera so nze wennindira Uganda ekyuke ng'enkyukakyuka ezze bantu mmwe nesunza okubalaba ng'enkyukakyuka nga tulina omukulembeze mupya ng'omukulembeze aliko avuddeko ne ttiimu ye yonna bantu mmwe nninza obbalaba mbalinze mwababeerawo ne mulowooza nti Uganda yammwe timugenda kutta bantu mugenda basiba mugenda bakola byonna bimwagala tubalinze mudi guno gwe mulembe gwendabye ng'omuntu ali very stupid and idiot becomes simanyi presidential advisor on what Guno gwe mulembe where you see someone who does not even know how to write his name mu becomes mumulaba yabade byovoro byagundi ngali no mukazi eyo mbu ali engineer neba nange nako Uganda wawe bako mukama wange yedi kenzo guno gwe mulembe whereby you see idiots making a lot of noise nga bali mu court eyo to show as if be basinga okumanya buli kimu instead of leaving lawyers to do their work. Guno gwe mulembe because someone tutawe kundowooza zaffe kubanga gwe mulembe because someone thinks because njogera ne Salimu Sale oba njogera ne gundi so and so doesn't have to talk bogus okitegeera that is when you see a failing state nti byonna bigenda nesunga okubala eddembe ly'okweyogerera abantu balina ku katebe musango bagwi eddembe y'okukola eddembe ly'okweyogerera anti eddembe ly'okweyogerera weeriri tetunaligaana naye senga abantu bonna bafuna iko nga bw'oyagaliza oli afune rights ze nga gundi naawe wali badde oyagala naawe wali n'abalala baalifunye rights ezo okitegeera nammeere alina yavuddeyoko n'ayogera walabyeko ku bintu bya nammeere yabadde ku live ya junior na biki namulabyawo nammeere n'abuuzaayo ekibuuzo ti ono yayingidde mu musango guno oyo omukazi nga ye teyawa rights oli omuvubuka yali akayanira omwana we nga ye teyagamba nti ono omusajja alina okufuna rights tukole DNA tukole biki byonna ebintu biveeyo mu mwala anti yakolebwa naye nga omuvubuka yali amwesibako bwesi anti waba yali amwesibako but what did they go through to reach the DNA thing nti abantu abamu we are using our voices atenga it is good to use our voices to be heard yes kuba that is the only way we can communicate naye ate totulaga nti ate gwe osinga ne Natasha okumanya Museveni
muwala wa Museveni okitegeera gwazaalira ddala ow'omuntu mbweze okitegeera totulaga nti ate because you speak to Salim Saleh ojja kubeera Umaru Kiseka nja kujjayo South Africa simanyi biki ojja otuddeko otuvume okole byonna by'okola anti kiro kitegeeza nti amanya galina anti amaanyi ogalina but for how long are you going to have that man ogenda beera nabyo bbanga ki eno Uganda ogiraba tegenda kuvaawo nkya abaana b'abantu bagenda kubeerako naluli naddi naye mu bukadde bwo oba mudda abantu nga batandise okwebuuza batugeze nga omuntu azze okuwasa mukyala omwana wo oba muzzukulu wakinga baga tugenda wa muzeeyi gundi oba gundi oba for example kampe example ya Zuula for example kati ebiriwo noga tugenda wajati Zuula oli tomujjukire yasaaka nnyo mu myaka gire egyagunde egy'okugamba nti n'omwana we yakwatibwa yawabira bbawe nti yakwata muwala we otegeera nti ekintu kiri omuntu ng'aga Zuula kyoyo nga simutegere nga oli ayongerezaako nti oli yakolanga bw'ati ne bw'ati okiraba nti for example right now ekiriwo kandeeteko ekyo ekya Zuula Zuula takyalina mirembe Zuula yajjanga anoonya sympathy maybe weewaawo omwana we oba ayinza okuba yakwatibwa oba teyakwatibwa tetumanyi tulinda kooti okitegeera ebiri mu kooti nze mbeera saagala nnyo byogera okumanya nti Haji yalya oba teyalya kaakati anti ekirungi bafunye evidence enkumbi yalabiddwa naye neebuuza omwana enkumbi gye yagijja ate naye senga ebintu ebimu byogera ekitanda kino kiddeeka kyalize ne kitubuulira ekituufu nannego naliko naye awo senga ekirala ndeke genda kutwalibwa mu kooti ng'obujulizi ate n'ekirala Zuula yalinga ludda wange omwana we akwatibwa kitegeeza naye tabadde submissive wife nga tawaako bbaawe nga tamuweera mu budde oba tamuwa budde ayinza okuba nga abadde amuwa naye ng'omusajja yali akaana kalinga kaakati weebeera ddeeka bano abawansi baawuliranga batya ebyo ebibuuzo bye twalibuuzizaako ddeeka eyo kubanga akatanda kaba kalina okuba nga ye n'enkumbi omwana yagijjawa yamanya atya nti bwe tumaliriza tukozesa nkumbi ekirungi nti nebbalamu yagambye minisita ti mundange enkumbi tujja gikozesa nga ki ng'obujulizi naye Zuula yaleeta ekintu oba waleeta for sympathy oba ekintu omwana wo baamukwata oba kinaye oyonoonedde omwana obulamu bwe bwonna obw'omu maaso kyoba omanya nawuliddeko akatambi omwana ng'agamba nti nno maama nsonyiwa taata nsonyiwa maama yeyankako okukola bwe nti ne bwetera neddaddi musonyiwa simanyi n'ekirala Zuula okimanyi Zuula takyalina mirembe wonna waatambulira baayagadde okumwambula wano ku gundi nasana banne buli omu naggalayo edduuka naga era ozze kukola bifeeke okufeekinga mpapula okitegeera nti tulina ebintu ebimu abantu tebamanyi nti amawulire malungi naye ate mabi nnyo 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 babuuze ffe abagalimu nti it can either kusitula oba we gasalawo kukuba ekigo gakukuba ekigo ekyo kyojja kumala emyaka nga 10 nga tozangawo mistake eyo gicorrect okitegeera so kaakati to what gundi yafunamu kyoba whatever happened because me I know waliwo abakulu b'eddiini waliwo baki baalisoose kutuuleyo nga tannaba kuvaayo kujja mu mawulire ate nembuuzaako bino byonna Zuula byali mu kukola ate mbagenda okujja mu mawulire bamusibadda are you sure mbagenda okujja mu mawulire nga Haji mukomera amazeyo oba bbiri oba lwe lunaku lwempulira nti Haji bagenda n'omukwata kawungeeza awo sipiidi kimu bibiri nga eri ku gundi bamuyisabuyisa paka kigo so meaning kino ekintu kirimu omukono mpulira nti mulimu omusajja gwayagala oba ogenda nayagala ku relocating oba bweru naye kyonna kyekiri toleka mwana wa munno kubonabona that is if Haji teyalya naye bw'abadde yalya let the law do its what take its course yes gundi yaayo okitegeera naye neebuuza nti ku ssaawa zino bino byonna byakola Zuula abeerawo wa Haji oba abeerawo yekka abeera mu maka ge Haji mu maka gaabwe gonna be babadde gye baakwatira omwana ene nabo n'amaka balina mangi nowulira sima amaka g'egindi sima amaka g'egindi kati amaka g'egindi Haji alayika alinayo n'abakyala abalala
nenga ono gwe yali asinga okukola ki naye nawulira Hajati agamba manyi nti ate olusina ebigambo bya Hajati tebikyesigwa naye nawulira agamba mbu ennyumba eyo Hajati kuwabeera essaawa zino mbu maka ge yageezimbira kati laba nze okusaba kwange kuli kumu Hajati wali badde ebintu bino kasita wabiteeka mu kooti gwe senga watuule ewuwonodde ewaka n'osirika n'otegeka akakopo n'osirika n'odde eno naye ekisinze okwonoona Hajati n'omuleetera ensi abantu kati okumwetama n'omukyukira agenesi ffenna abaali ku sayidi ye nange nagirimuko naye nabuuka oluvannyuma lwa gundi interviews nga 2 buli munnamawulire ekyobola juzi Ewa gundi yaganye okwogera n'abamawulire n'engamba ye kati akirabye ng'ali wabbala mu office kuba yagamba honorable nzize kwogera nawe nakuwulira bibyo byokka ntambule ngende sagana amawulire kumbuuza kintu kyonna n'engamba eyo maze okiraba kuba the more they ask her she contradicts and Ewa Nurudini ayogera birala Ewa gundi ayogera kirala ewono ne yerabira nti yagamba nti bamukwata mu Gwokutaano ate mu Gwomusanvu ate mu ddi okitegeera nti Haji yali talabirira ng'atuwa mitwalo 2 naye bakenkumbi gundi yakabala onaalongo kitone kyova badde betwala kikabi ne gundi ne figa akenkumbi mbu yakabala namugamba leeta enkumbi naye mu kintu kino mpagira full figure naye enkumbi esoko line nange muwagira kubanga one full figure yava twagala abantu abaviirayo okulwanira eddembe lya bannaabwe nze nange awo namuwagira era ndi ku sayidi ya Haji okukitegeera naye kyonna ekinajja bw'aba Haji ddala yalya jakolebweko nga wekikola naye waba teyalya zuula okomererwe n'abazzukulu b'abazzukulu bonna generation yo yonna bakotwale babeereyo anti kati babisasulire ng'omanye ekintu ekyo bwe kiri ekizito omanye okubanga omusajja gw'otunulako nze siri musiraamu simanyi nnyo ddiini yaabwe naye omutunulira n'olaba nti alina gundi ziri ez'ekiyisiraamu sunna bagamba okuza ekirevu eyo sunna simanyi bwokola bambi musajja olaba aliho le kyobola abamu batanze n'omwepikira nze bw'ovaayo mama fina waliwo nowa tiktok eyagamba olimba mama fina talina musajja mama fina alina omusajja naye tamulaga mu feesi waliwo akatambi kenalaba kataka ku tiktok ye nga batambula naye batambula bati mama fina nalaga feesi ye bwati naye ng'omusajja takola kitalaga feesi Mafina nga wabasajja banene naye ajja muliisa olaba yabadde aze ne miliyoni 3 ajja muliisa agejjali bulungi omanyi kati Haji yeetaaga kubudaabuda omuzze wala omutwale ng'essese eyo yeerabire n'ebyeno n'essimu gijjeeko kwegamba omuweke ajja kugejja mu nnaku 3 okyegera naye byonna tusaba bwenkanya mubeerewo naye nkusaba Hajati toddamu mu kamera yonna kuba the more you're going to these cameras the more blunders you're making naffe bannamawulire mutumanyeko gye tukoma nalaba lulinga bwe baamuleeta bajja okusaba gundi bail nti oba bamuwe kakaluka gundi okusaba bail nga bannamawulire bali awo bayomba bloggers na biki you people tuyina bye tuyina okukomako ne kooti z'ennaku zino oba kiki bakkiriza nayo cameras na biki nze nali mmanyi nti there are some cases whereby the people are not even supposed to what nga a few people can come in naye ba bloggers bayingidde bakoze batya which is not bad abantu balina okukola ki okumanya ekiba kigenda mu maaso naye ne mutuuka ne mu extent nga be basinze n'okukozesa Hajati ensobi be basinze mukozesa ensobi kubanga buli omu ayagala amufuneko gundi ono amubuuza mu kino Hajati ne yeerabira nti ate ewa gundi nakyogedde bwendo kyegeera so be basinze omukozesa ensobi senga yeewala ekintu ky'amawulire ekyo n'atuula ewuwe naddayo ye senga engeri bwe yakireeta mu kooti senga yalaba nti kooti esaze buubi omusango gwe awo we yali kireetedde muki mu mawulire naye ng'ate n'okugenda yali badde yagenda nga manyi nti I have collected enough evidence nina enkumbi ekitanda we kirinja kisitula nkitwale mu kooti abaana we bali abaawuliranga yayimbanga bw'ati oluyimba lw'eggwanga biki saawa zabeeranga oyo mwana omuntu abimanyi ebyo ebyokuyimba waba amanye ekyenkumbi yate n'ekirala nga bakutte mukwate ne baba amanyi okuyimba nga bakutte mukwate nga adda mu kuyimba ng'ate bakutte mukwate Pacho Avudeyo bakutte mukwate nga nadda mu kkola byenyi oluyimba lw'eggwanga naye lipoota eyava mu ddwaliro mbu eraga nti si gumu si ebiri si esatu nga nisha omubiri gwe si mupya nnyo eri abasajja nga te si biseera bino byemabega nnyo ate nga si nti
Bina bruises okulaga nti yagezaako okwerwanako nti oba tugambe nti yerwanyeeko nga bw'oyinza okugamba nti enjovu ebbiri we zikola nga kiraga ti ebisubi bye bikola ki nga kiraga nti kyakolebwanga naye akyeta smoothly webale nnyo leero wanywedde eki leero ng'oyogedde oluzungu smoothly and enjoyfully nga naye ali kwenjoyinga otegeera ate n'ekirala lwaki tugeze nze naye mba nayawukana naawe omwana wo n'alwala gwe mba sikyakwatagana naawe maama wo oba sister wo at least nina omuntu mu famire gwenkola ki lwaki Hajjati teyagambako omuntu yenna mu famire y'omusajja nti ne mukinyamanyi ono omusajja gwenna yakwata omwana wange kati bye biruma taata wa Nisha abuuza naye tewamukyazaako naye abuuza lwaki nze saabimanyako nti omwana wange yakola ki okimanyi n'okugenda e Mexico nti taata wo n'omwana yali tabimanyi nga batwala omwana we kati ono omukyala ddala biki byabala anyway abagenda osala omusango guno abawe mu mwoyo w'amagezi banoonyereze let justice be found nze I don't care which side is going to get what naye basooke banoonyereze bulungi ate baleme kuyingiramu kino mwaba biyingiddemu simanyi minisita gundi simanyi honorable gundi simanyi baani bannange balamuzi mutuyambe musale omusango guno without fear or favor. Njagala kutwala omukisa okwebaza abantu bano ku lw'abasajja era nga bwe twakyogedde tulina amateeka Hajji bw'abanga yazza omusango avunaanibwe. Yes, nga amateeka ga Uganda we galagira. Naye bw'aba teyaguzza waleme kukola omukyala naye agende munda. Ye kugamba amateeka koleki gateekeddwa okukola naye nga ku lw'abasajja akuba nze ndi musajja. Njagala okwebaza abantu bano wammanga. Muba ogenda okwebaza Pacha alina okubaamu kuba nze omwe yavaayo n'ennwanira eddembe lya Hajji. Maama full figure. Yakuzaala ani kati mama mukyala full figure mama full figure kale nga bw'okyagala mukyala nakangubi full figure tumuwa obugalo presidential advisor webale nnyo okulwanirira abasajja n'ebyapa nno byakomyewo era nga yakirimu manyige otegeera ya so webale nnyo baddala this time round abantu bamwogerako lwaki simanyambo eyeyingiza nnyo mu musango alabika yasasulwa ererere ne bw'abanga yasasulwa kale kasasulwe naye amazima tugaagala tukoya abakazi abayaaye wadde mwagala bwaguyingiramu amanyige gakomewa webale nnyo mwamugamba gakomewa gakuyingiramu. Yeah, that question is good. So, webale nnyo balidde ddala. Njagala okwebaza Pacho kubona oli mukyala kugaso ku mukyalo oyo. Nawe webale nnyo balidde ddala. Mama Fina webale nnyo balidde ddala. Njagala okwebaza omusajja gwe bayita Nuruddin Ntege. Haji webale nnyo balidde ddala naye ataddewo nnyo amaanyi mangi nnyo mubiri gwonna aguyiyeewo. Nuruddin Ntege Haji webale nnyo balidde ddala. Njagala okwebaza omwami ono meeya MC meeya TikToker naye ataddewo amanyi mayitirivu nnyo webale nnyo balidde ddala n'abalala mwenna kusinga abo bendabika bavadde ku front line abo n'abalala mwenna beesikonyeeko naye ng'amanyi mugataddewo mwebale nnyo mwebalire ddala. Manyi twagala nnyo obwenkanya weya we bwina okubeera olw'ensonga nti basajja bangi bali balina bye bayitamu naye lwakuba ffe abakazi tuvaayo otutonyeza obuziga mangu bw'ekiro munnange nze ndeka wobyogera kalinga eyafa so obwenkanya bubeerewo era mwenna bavuddeyo okwogera ekintu kino njagala mwongerere ddala tulabe nga ddala omuntu akola ki naye wekizuulwa nti zuula genda naawe obeereyokko we banaazuula nti ddala the man was innocent naawe ogendeko mukomera awulire naye werikola ki ekkomera nti teribeeraba yetonze bamusonyiwa ebyo nno nga bikyalya nga tumaliriza omusajja eyali alombera munne edduwa y'okufa mbwalabe kalambo ke wali eri ne kabuli ye okimanyi naye ali kiggo agenda nakuweza mwaka naye tewalina muntu amwogirako aliwa yenna eyali alombera Segirinya Duwafi alabe ne kalambo ke tonnagafuna ali kigo nyabo naye ali eyo akaabamu bannange Pacho omukwatagane ne bafulufiga mujje mutuyambe nze siyamba bakutte baana nga kibibambi omwana w'emyaka 14 nenga yakwata ddala obujulizi bwavaayo naye tusooke tumulwanirire tulabe amateeka gakole twali mulwaniridde naye asabe alombe edduwaaze ziri ezakola bubi Segirinya ezazigenda okumutta zigira abapoliisi bamutaafulumeyo yali alimba sidduwaaze omuyaaya ayagala kyeyingizaamu
oba omanyi ojjukira oli omwana yavaayo n'agaa nti bamukwata neyegaana n'akaana bambi nekandoza nekava ne mu bulamu bw'ensi neyo sitoro ogijjukira yoyo yennyini oyo seekawumano n'abyegaana Segirinya mwe yayingirira ennyawo n'amugamba byonna bye yamugamba ate ne batwala omulambo ewuwe endowooza so ebyo byonna okimanyi nti bannange ekibi okwagaliza munno ekintu ekibi olaba Mukama bw'akizza ku sayidi kati ali eyo ffenno tukuyambe ne tukukoona nako ne tukwogerako naye ali eyo terina muntu amwogerako TV ezaamuwanga obudde kwe yalangiranga yawanga ssente bonna bali eyo basirise otegeera so bannange ndowooza olaba Mukama bw'alwanira ndowooza naye abeera eyo kannanga kale oba nze senga yali seeka haji ali tiye ali alaba nti ensi abantu bavudde bali mu kulwana naye ye haji alina favor and oba oli awo maybe anyway I don't want to conclude but tulindeko ebigenda okuva mu kooti nze njagadde kumaliza n'akaako oyo omukulu tyali eyo kale naye nga byebyo Segirinya yakulomberanga edduwa munnaye n'akwogerera ebintu bingi ali eyo njogedde mu neesi bubi ale ne Musumba namulaba era naye agamba Segirinya mbu yakeeranga wali ku chachi naye tamanyi mbu yasindikanga bambega ne bakwata ebifaananyi mu budde obw'okumakya nga service tennatandika ne bagenda ne babuweereza Segirinya n'apesina ku mukutu gwe nga Segirinya ng'agamba laba abantu baggwayo dde wa Musumba Bujingo anti bwe butamanya bwe nagamba naye ng'ate ng'abikola obudde bukyali abikola service tennatandika kimuluma bw'aba kimanyi mudde ba service abantu baggwayo naye nga si kituufu bw'aba amanyi nti si bituufu lwaki bimuluma ate bwe butamanya bwe nagambye bwe butamanya bwe nagambye titubeera ne pages zaffe nenga muntu mulala ye admin yakola kati ye yakiteeka ku Segirinya because the page is for who kwe byafulumiranga nti Segirinya abadde mulwadde nnyo oshegera so there is no way you can this is what I told you kadano lekerereyako miwuye era amaliriza alikwati oshitege Wale mtege tubalirize badani mama Pentagoni betu tusobodde okwogera olunaku olwaleero subscribing ate naba kusubscribinga olabidde emboozi eno tubeere nga tutambulira wamu side awo nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan mbadde ne mama Pentagoni tulabagane